No, let me say this also. After the function, I sent Honorable Kyagulanyi a message. I said, hey, good afternoon, are you well? I did. And he responded back, I said, oh, my brother, I had not seen you. I said, fine. That's my level. So behind the scenes, you're talking. Level. I'm saying that's my level. That is my level. Owekitiibwa Mpuuga agamba nti ng'omukolo gwa Buganda ogwategekebwa wali ekibuli guwedde. Bobi Wine we yakwatira omuzindaalo n'atamwogerako wadde okumwanjula nga munnabyabufuzi yaliwo. Yo Owekitiibwa agamba nti yaweereza Bobi Wine obubaka, wabula Bobi Wine yamuddamu ng'amulaga nti yali tamulabye ge mazima. Ky'oyinza okugamba nti alinga yamwetondera. Yo Owekitiibwa n'agamba kiryoke. Era Owekitiibwa agamba nti ye eyo yerevo ye. Mukadeke kamu interview eno eyabadde empanvuyirivu ku mukutu gwa Nabasa, Owekitiibwa agamba nti muganda we Bobi Wine yamuyita na muganda we bwazuukuka n'agamba nti yo Owekitiibwa yali mukyamu aba akyewuunya. Olw'ensonga yagamba nti mu nsonga oba mu nsi y'ebyobufuzi eno tetwetaaga kuba ba mikwano okubaako n'ekitambula. When my brother Kyagulanyi wakes up to say, I was wrong, we have a nation to save and serve, I have no personal vendetta against him. I am never personal. I am structured in the way I work. I am structured in the way I work with people. And we don't have to be friends. I have so many friends, personal friends. The people, but the majority of the people I work with in politics are not personal friends. We have an agenda to drive on behalf of the people for the sake of posterity. This we can do, we can undertake. The beauty is I belong to a different platform. I bring my ideas to bear on the collective. If they're listened to and respected, we move. If they're not taken in their entirety, I climb down and we take the collective. But what I can never accept is for anybody to imagine that they have the fate of others in their hands for the sake of pursuing an agenda of self-aggrandizement. So, Owekitiibwa Mpuuga mu byannyonnyola oba mu bimu ku by'owulidde agamba nti ye talina kakuku konna na Wakitiibwa Bobi Wine era talina nsonga yonna eri personal ne bweba eddakiika emu. Amugamba nti omwami Kyagulanyi alina okumanya nti tebalina kuba ba mukwano okutambuza ensonga z'ebyobufuzi. Era Owekitiibwa Mpuuga agamba nti mu nsi y'ebyobufuzi eno gye batambulamu yalina abantu bangi bakolagana nabo naye ng'ate mu mazima si ba mikwano. Agamba nti kibi nnyo okutunuulira omuntu nga yeefuula nti ye yalina ekyenkomeredde kyasalawo eri munne. Yagamba nti fate awulira bubi okulaba nti omuntu omulala asobola okulowooza nti fate ye eri mu mikono gye. Bubaka ng'abuweereza ku side ya His Excellency Bobi Wine. Ku mukolo bwe tuddayo ku nsonga z'omukolo ogwo gwaliwo ogwa Buganda abingi we byatambulira here and there. Agamba nti ye we yali ng'Owekitiibwa Mpuuga yali mukakamu era nga yayitibwanga VVIP oba omu ku bantu ab'ebitiibwa ddala newankubadde bangi mubadde mu kitambuza nti omukolo bwe yajja alabika teyali muyite. I was content with the fact that I was invited, I was properly received and seated as one of the VVIPs. That function was a function, a preserve of my king. And therefore, any other parties or individuals wanting to partake of the space preserved for my king was inconsequential. So when eventually the Katikiro reminded him that actually your brother is around, that was upon him. I didn't take offense.
it was him, not me. So, do I know what was running in his mind? You know? So, owekitiibwa agamba nti ye ku mukolo ogwo yasanyuka nnyo olw'ensonga baamwaniriza bulungi era annyonnyola nti guli omukolo gwali gwa kabaka nabwe kityo yeewuunya abo abaali baagala okugukolerako ebyabwe era abaatekinga space n'ekitiibwa ekyandibadde eky'obwakabaka olw'ensonga omukolo gwali gwa bwakabaka agamba ekyo kyo tekyali kirungi n'akamu era agamba nti kyali eri Bobi Wine olw'ensonga nti ye Katikkiro yakiraba nti kyali tekigwanidde era n'ajjukiza Bobi Wine nti ne muganda wo waali. So awo wekitiibwa Mpuuga wannyonnyolera nti omukolo bwe guggwa aweereza Bobi Wine message. Wabula Bobi Wine waayanukula owekitiibwa Mpuuga, Bobi Wine yannyonnyola mu ngeri enzikakkamu era eraga nti osanga yali yeetoowazizza eri owekitiibwa Mpuuga namugamba nti muganda wange amazima nabadde sikulabye. No, let me say this also. After the function, I sent Honorable Kyagulanyi a message. I said, hey, good afternoon, are you well? I did. And he responded back, I said, oh, my brother, I had not seen you. I said, fine. That's my level. So behind the scenes, that's you're talking. Level. I'm saying that's my level. I said, me. I said, I did. You understand English? I do. Yeah. That's me. So are you extending an olive branch to Kyagulanyi? I'm saying that is me. Do I need his help? No. Owekitiibwa Mpuuga agamba nti ye enneeyisa gye yeeyisanga Bobi Wine amuyisizza mu ngeri ey'olujjulungu ye yeeyisa mu ngeri ndala era akukowulidde alemerako that is me agamba nti ye y'owekitiibwa Mpuuga bw'atyo bw'ali era eyo ye levo ye ebintu yabikwata nkola ya kisajja kikulu wabula bw'aba amaliriza awo annyonnyola n'agamba nti do I need his help. Owekitiibwa ng'agamba mazima teyeetaaga buyambi bwa Bobi Wine ne bweba eddakiika emu. There was a moment ako ate akalaba kansoke nkujjukizeeko owekitiibwa Katikkiro bwe yali ajjukiza Bobi Wine nti oyogedde bannabyabufuzi bonna naye ate munywanyi wo Mpuuga. Sebo Honorable Kyagulanyi ng'oyanjula abakulembeze b'ebyobufuzi ye muganda wo Mathias Mpuuga ali awo tewamulabye nategedde kubanga eri gye yatudde nange bandetedde kapapula nabadde simulabye bulungi. Sebo Mbuga kabaka bwatyo abantu bonna abakuŋŋaanya. So owekitiibwa Katikkiro we yali yajjukiriza Bobi Wine nti nno byonna obikoze naye ate munywanyi wo nga musajja ali naye mu byabufuzi nagambye kwanjula bannabyabufuzi be twayogeddeko ate ye nga tomwanjudde. Mukadeke kamu owekitiibwa Mpuuga mu kulambulula kwe yakoze yayogedde ku bya protest vote Bobi Wine byatambuza ne NUP agamba bano nti bya protest vote bye muliko. Would you be persuaded to join the notion of a protest vote in its state? Would you want to give it weight? Do you want to explain to me what a protest vote is about, that I can figure out whether I should join or not? Do you want to explain to me, because I do not understand it? Kalonde kakume. It's that simple. Does that amount to protest vote? I think our conception of the same is different. It's been common that we have urged our citizens, wherever and whenever we have an election, to be civically aware, civically alert, participate and engage. There's nothing new. It's mundane.
And for me, that cannot amount to a very serious election agenda. Ekitiibwa Mpuuga abuuza nti protest vote bye biki, era agamba nti ne protest vote mugitegeera bulungi. Yagamba nti engeri gy'ategeeramu ekigambo protest vote, agamba nti his conception and theirs is a bit different. Oba conception eyinza okuba nga eri ku level za njawulo, ye ntegeera gy'ategeeramu protest vote. Era nnyonnyola n'agamba nti buli kalulu we katuuka bannayuganda oba bannansi babaako ekyo ekireetebwa gye bali, wabula agamba nti kino tekigenda kuba nga kireeta agenda ey'ebyokulonda ey'enjawulo omulundi guno. Ye agamba nti ebya protest vote bye baliko si bye bintu byasobola okuba nti abitegeerera ku level nga bo gye babireeteramu. Mukaddeke kamu agamba nti waliwo obubinja mu byobufuzi bya Uganda naddala opposition obuyina za agenda ezimu bye zitambuza. There are groups in the opposition that are serving other agenda, and therefore wherever we try to do something that will catapult the opposition to a bigger step, they somehow freeze it, they negative it, and then ensure it does not move. They make it their business to make sure it does not move. And I have seen this. Some have even had the courage to author letters powering called on attempts to drive an agenda from the opposition that is collective, that is capable of giving the opposition an opportunity at the polls, and we lost it. Okay. Do you want me to cite examples? Yes, go ahead. Small examples, because at the end of the day, our argument was that the reform agenda may not give us everything we need at this moment, but it must start, because reform, which included constitutional overhaul, reform that had a conversation on the transition, reforms that had an impact on the current election process, could not be achieved as an event, and therefore they needed to be cascaded. Owekitiibwa Mpuuga weewo annyonnyola nti ebibiina ebimu mu opposition ate birwana biina binne waabyo. N'agamba nti emirundi mingi gye baleese agenda egattira awamu opposition, wabula ate ng'abamu babalwanisa. Nayogera ku kya reform agenda, ojja kujjukira alina ebbago ery'enjawulo lye yali ayagala okuleeta, naddala okukyusa mu byobufuzi, akakiiko k'ebyokulonda n'ebisigadde. Wabula ojja kujjukira nti NUP y'emu ku byavaayo ne bawakanya Owekitiibwa nga bagamba nti wandibanga gavumenti erina engeri gyemukozesaamu okubaako byaleeta n'okukyusa. Kati akyogeddeko n'agamba nti bamulwanye, wabula ng'ate amazima bino ebimu ku byo byandibadde biyamba opposition mu bujjuvu in a collective way nga bw'azzannyonnyola. So bigambo bya Owekitiibwa Mpuuga ng'omusajja obwedda akozesa lulimi lunyaanyimbe ab'olulimi olw'abasajja Abangereza. Kale ekifaananyi ky'olaba kifaananyi kyatambula nnyo ku lunaku olw'omukolo guli Owekitiibwa Mpuuga gwennyini gw'abadde alambulula. Eyali wakati ye Honorable Aruna Kasolo. Honorable bagamba bayina obuzibu n'Owekitiibwa Katikkiro wamu ne Bobi Wine, wabula yawubyeko olubu lw'ekigere. Mukadeke kamu yatambudde n'akiika embuga. By the way, yakiise embuga era n'asisinkana Owekitiibwa Katikkiro, n'amuwoleza olutabaalo n'okubeera nti ali mu kweteekateeka okuyingira akalulu. Sooka owulirize. Twabadde Kibuli n'Honorable ono yabaddeyo okujja kusakazaalibwa ga Kabaka mu Basiraamu. Luli twali Namirembe, luli twali Lubaga. Mulimu abantu ab'eddiini ez'enjawulo, mulimu abantu abalina endowooza z'ebyobufuzi ez'enjawulo, nabadde n'abajeema. Wiiki eno z'ewedde abavubuka abajeema bakulembeddwa Muhammad Kateregga, yaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi n'abaleetawo. Bavubuka bangi baabaddewo n'abalala bajja
wano kabaka yekitaffe ffenna awatali kufa ku langi ya muntu era oli waddembe okusiiga langi zo n'oziteeka wano kubanga wano wakitaawo mu maka abali wano abasinga mulina abaana ozaala abaana buli omu n'aba n'embeera ze weewuunya abaana ab'omusaayi ogumu ng'ebintu babirabagwawo ate olwo akeeseddeko abantu abali mu Buganda kyemuva mulabanga kabaka yatugamba olwo tulina kuba lugule bwepooli nga tamanyi nti kabaka yennyinimu ate ategeera nti kabaka gwe mutwe gwa Buganda oyo gwenkugira naye omulimunole nena omujja n'owigazaanya oyagala kuzanyira awo ozannya. So bubaka obwa ekitiibwa Katikkiro yabadde abuweereza Hajji Honorable Haruna Kasolo bwe yabadde akyaddeko ate yabadde aze okukiika embuga bigambo bya Katikkiro babigattako. Kale tuveeyo ku ludda olwo oluli serious. Let us lose it up a little bit. Kale bigambo tubitandikire. Kale ndowooza kansooka nzijewo Bebe Cool bwe mala okujjawo Bebe Cool tujja kubanga kati ate mu butongole tuddayo wa mwana muwala chosen Becky kiki ekyo kyayengedde so kansookere ddala wa Bebe Cool mujjewo kozye wa dakiika emu bbiri katugende wa chosen Becky ekintu tukigaziye tukigire bwe kiti nga kyagaagavu tusiibule tuve wano. Kale mukulu Bebe Cool ali bebali bantan lwabadde lunaku lwaggulo saawa twabadde nga mu ssaawa emu ey'akawungeezi ne tukitegeerako nti amazima omukulu yabadde asitudde era eggwanga lya Uganda nga alyabulidde. Bebe Cool yabadde alinya ennyonyi okwolekera wali mu United Kingdom oba giyite Bungereza. Ojja kumanya nti Bebe Cool ekyamujje mu ggwanga yasose kubanga atulambulira ku mukutu gwe gwa X nagamba nti hello London, I bring you the Break the Chains album vibes. Let's connect and chat about everything music. Bebe Cool UK media tour, Break the Chains album. So Uganda abali mu UK wamu n'abanna UK bonna abaayo bennyini abatuuze wamu ne banna Uganda mwe mulidde empanga. Bebe Cool yayingidde dda Bungereza. Ensonga Bebe Cool lwaki atuuse Bungereza yakuba nti asensera n'okulaba nti album ye eya Break the Chains ebuna wonna agala kulaba nga chains zikutuka buli watuuka. The man is breaking the chains everywhere. He is stepping mu buufu obwo. Namulabekawo ng'agamba nti hello London, I bring you the Break the Chains album. Let's connect and chat about the game. I change your stuff. Agamba nti kyekiseera okuba nti boogera ku ebyo ebigenda okuba nga bikyusa game yonna. Okusinziira ku artwork omulala gwe nalabyeko Bebe Cool agenda kubanga amala ennaku 10 bweddu. Yes, Bebe Cool agenda kumala ennaku 10 bweddu mu the United Kingdom. Okuvanga ennaku z'omwezi 6 paka nga 16 August Bebe Cool agenda kubeera Bungereza. Abeera London mu mulinde simanyi oba anaayitako wali ewa Merseyside ne wasigadde wonna kyemmanyi musajja waaseno tulina okumulabako ng'ayitako awo ku kisaawe ky'abannaffe aba Arsenal the Emirates Stadium n'ebirala bingi but si ensonga emutute yakulaba nti mwana mulenzi ono Bebe Cool abunyisa album ya Break the Chains. Ojja kujjukira nti yabadde mu Africa ne yeetooloola wonna. So now it's time okulaba nti ne Bulaaya abakwatira wamu mu buufo bwo. By the way, mabegakaawo mwana muwala Carol Ntongo namulabye ng'avaayo okwogera ku Break the Chains album nga yeewuunya abantu
ababadde maybe album eno tebanaja appreciatinga kati mbala wanena bano nina benda bano Bebe Cool yakoze ki album ennungi ennyo sajja taddemu ssente ze taddemu obudde because mutugamba tugende ki global ataddemu obudde studio nnungi sound nnungi naye bagivuma mugamba abantu tugende global so Karona Ntongo agatako bwati kati wendaba nga Bebe Cool yennyini nze omusajja oyo muwekitiibwa mu industry eno bebamu bagifudde kyeri leero okitegeera bwe mba nga mukeera ku makya nga mumusabula nga yemumusabula kati nze naayifuna amaanyi agagamba kangende mu studio nkwate obusente bwange nkole alubamu mbangenda bagenda kunzita busa ate nze olaba Bebe Cool bamuvuma bwe bati naye nga kitulina okukola tulina kwegatta okola nga tusitula music industry yaffe leme kudda wansi egende okategedde Karona Ntongo for you ng'ayongera okunnyonnyola agamba nti babavuma obwavu ate nga baagala bakole ne ba artist aba basituseemuko here and there mwaka nyini mutuvuma obwavu ne mutuvuma obusiiwuufu ne mutuvuma ntusula bubi tulya bubi ate mutugamba tukole ne Diamond omanyisa ne Diamond zaafuna nesene zetufuna wano okategedde akantu ako interview ya mwana mulezi Aronix yaleeta tabu bwe yali ng'ayise gaali mu Bebe Cool wamu ne album ya Break the Chains yakolebwa Sheila Price okwogerako eri abantu ku album eno na lwaki gayo ono yakola bwatyo ng'ate Sheila Price ali ku tiimu ya Gagamela ng'ate yali ya interviewinga gayo ono Sheila Price had something to say ogeze kwokisa mwana wa bendi ani oli omuyimbi gondi Aronix I think yabadde ye ayina kyayagala oyisawo because I tried to stop him nenga ndagali serious okitegeera omanyi mwene listen because nze obwongo bwange on that interview because he kept saying nengamba oba ayina idea gwalumba okitegeera kati nkaze nyagamba Bebe nemugamba Bebe munange biki nenga akiddamu kati nendowooza he has a stand kuba munayo so okukyaza omuntu kati nalongo onchaziza one whatever comes out of my mouth you have no control of course okitegeera that's why interview tuina akagambo disclaimer because Ugandans don't understand tuina akagambo disclaimer ebifuluma mwoli tebinkwata even if we go to court or anywhere biba bigambo byoli okitegeera nze I was shocked ngampulira omusajja agaba omusajja akolebwa omusajja nenga omuna ayinza okuba ina stand ye ng'omuntu nenga oboji nafuna engeri gy'ogifulumya mwana okwoca kuno ate industry eno banaye eri funny abantu so bantu bakuzirira awo mu by'okusaaga naye bajja musonyiwa mwana muto he's young mwami Bebe Cool tusonyiwe ate ajja musonyiwa kuba nze omanyi kyova namugambye nti olaba big size oyo ayamba ab'emitima ayamba biki like he's a very good man tosobola kumala gamunanka kyova ne ku interview namubuuza naye golumba omutegedde olaba abana ba silent majority balinga abataliyo naye nga gye bali kati kwata ku Bebe omulaba atidde eggali somuyitamu eno naye mukwateko womanya nti abantu gye bali babayo baba bangi they are very many gwe alumba yamutegeera that's a big question yabadde ebuuzibwa abaana bagagamero nga bagamba naye gwe Bebe Cool gwe weepaapalikirako omumanyi from Kenya to Tanzania Africa now heading to the UK okutambuza album osobola n'okgenda just gwe katwe gwe tuddeyo eri abagole abapya the new bagole in town ebyama byongera kufubutukayo ku bagole bano abantu bali mu kuzirika bannanga abantu bagenda kufa ono mwana gwenfunye muto nnyo ate era siboni ewaabwe ate waabwe bagagga telit nnyo bange waabwe bagagga
Tell it. Bonge wabi bagagga ate era sitiboni era ffe tuba tuyita ku makubo ne tuyita ku ddwaliro lyaffe makaayi. Tell it. Tell it. Nze ekika kyenyenze mu bboyi kirodi. Kati ekibuuzo Joseph Becky kyayagala otugamba nti ekika bannayina edda awo kati obeera ebigambo tandise kubyogeranga ng'obyogeranga ebigambo obisandula busanduzibwa oti kuba kati dikiteta Amiri gwe yalina wali kati wagamba nti nno ono wafunye mbwe waabwe bagagga kati ate gw'obadde naye waabwe babadde baki Joseph Becky sweetheart mukwano nze maama yannyumiza ngu nali muto nga ndi munene nannyumiza nali munene naye ndabika gye neeraba esimanyi nti nali munene nakajja nkitegeera kiteeka nali munene naye n'ensibuko yange okumirira yansembeera busembeera ne ntandika okusumulukuka mazima how are you yannazaako amaziga gonna agaali ag'olutale bannange ebiseera ebimu abakyala tukaaba ne weerowooza nti amaziga gali part of you nze amaziga gali part of me naye okuva lwe yajja mu bulamu bwange essanyu liri part of me mazima naye nina ekintu kyesitegeera Joseph Becky alabika alina akasawo mwasabukulula ebigambo byawanamu abantu babeera nabo mulaavu agamba mbu omwami we yamusaba emyaka 7 gyokka kati ate ye yamusabye omwami wange nakamulawo yasabye emyaka 7 nagamba mwoyo emyaka 7 gyokka ne bwe mukyawa nga kiwedde nange nkusaba emyaka 10 gyokka emyaka 10 konga aliba yagamba densi gudubayi basiba ne banya bawulira buli ndabika gye munda bambi yakwata emigugu gyange gyonna n'aginafuya n'agiteeka mu ngalo ate tekagenda kuggwawo kubanga nzimulina emigugu gy'ogirete eri profesa atalemererwa kwatamu katono tukyawulira bubaka nyongere okubategeeza nti okuva lwe nazaalibwa eryo yebadde essaala yange leka Maria akaale ku lulu today is a public holiday. Always remember, not it. Always celebrate. Naye kambuuze ekyo kigayi ekyadde kyambadde bbulaaka ekyabadde awo emabega w'ekiringa kye kati Becky wolololo bannange ku mikolo gino abawuzi b'obunyama babasasula ssente mmeka bwekigamba leero tutandika leero okubala leero wekutandise Joseph Becky ze nkyabuuza obugambo obwo okusabukulula bwobwo obw'omukwano w'obwana abasajja bano omwami wange yaŋŋamba buli omu musajja nze mukyala tozolaba kye mbagambye omukolo guno omuntu yabadde asiiga obeera obuzibu yegayo yadde ayambadde esaati ya bulaaka obwedda ali kumpi ne Becky awo ayongeramu ebigambo tamanyi nti Becky alina gye yakava waliyo omuntu ali mu kulaba ebintu bino kati ono wasooka bw'ateekateekamu obuga bw'ateekateekamu ebigambo omusajja ate si kumaviivi. I love you so much. Oh. And wow. I want to take this opportunity to let you know. I'm going to love you. I know. I'm going to love you. I know. Nina kwagala nawe otuke weyiteko. Weyiteko. Ogalabe nange oyenze.
oli mukazi mulungi nnyo nange abazadde bo okuzaala omwana ngagwe banzalira malayika sidde bbali. Amina. Beautiful woman. Amina. naye omukolo nga gwabaddeko abawujja obunyama bangi omukolo bwe tumaliriza Chosen Becky yagenze ku mukutu gwawo nawandika I've said yes today and forever. I'm now Mrs. Professor Sekajja. Mbuye kati ye mukyala Professor Sekajja. Ebyo abyogeranga ataddeyo ka video naye banange omukolo guno gulinako ekintu ekyewuunyisa ku gwo. Nakoze story jo nembalaga ka video ako k'oli mu kulaba. Ka video kano baakakakola of recent. Ate omwami najja n'aproposinga. Ne ka video kano baakakolanga abamanyi nti wajja kubaayo proposal. Omukolo gwa Chosen Becky gugenda tuleeta endalife nga bannayuganda okutwaliza awamu. Waliwo ekintu kye twagala okugezaako nnoonya kitusiiwa kitutakula muli naye Professor Sekajja Ssebo Abdulkadir waliwo ekintu kye tuli mu kunoonyereza. Waliwo ekintu kye tunoonya ate nga tujja kukitegeera. Naye tewali kikyasinze kututabulanga ka vidiyo kano ko kakyatutabudde emitwe. Ako ka vidiyo ako kaakolebwa ddi lwaki ng'ate omukolo guno gwabadde gwa surprise. Naye mbakakasa YouTube channel kwoli eyagaliwo ekyo kyo nkibakakasa mbakakasa naye soke kale bye tubiveeko. Obugambo bwonna obuwaaniddwa obuwulidde nga buyiikanga mazzi bwe buti butonyanga mubisi ng'amata gali agali mu ggulu Pastor ge yatugamba. Nenjagala nkuzeeko emabega Ssebo Sekajja nga bamuwaana bati Abdulkadir oyo Chosen Becky oyo yaliko ne dictator amiri oyo n'amuwaana ebikutule ggulu. Chosen Becky n'okukaaba n'akaaba. Ku ntaana yange mbanga nfudde batekeko akapande nti Chosen Becky loved dictator Amir so much. Akaweta omwana saga amuvuga speed naye nga kajja essaawa yenna wamasi kyange bwogo banange ebintu mubiraba tutandise n'okwefaanagana wasmailing olabanze sweet mata tata baana tata wange ate nga gwe tata bulamu nkwagala nnyo hani era nze kigenda okunzija mu nsi eno kiri kimu kwagala. Omukwano gwe gujja kunzita. Mwagala nse John nsaba kafuba. Kati kasoke kundizeeko wano. Kasoke awanno Chosen Becky yalina dictator. Kasoke kundizeeko wano. Sije kubule soko owulire. Omukwano gwe gujja kunzita. Mwagala nse John nsaba kafuba. Amaziga ago gonna agafukumuka nga Chosen Becky alaga nti omukwano gumutonya mooli. Amaziga ago gonna nkwagala nnyo ofaloma ojja kunzita. Seba Chosen Becky yalayira n'agamba mbu bw'afanga ku ntaana ye bateekeko akapande ka dictator Amiri. Kati wembuuliza kati ku luno bw'anaafa tuteekeko obupande bubiri
eno akapande ka dictator Amiri neno akapande ka Sempijja Abdulkadiri sekajja yirwaki mwita Sempijja kale Abdulkadiri eri okuli eri ekikakandi esonyiwa kati ebyo byonna bibaawo ffe nga tuli awo ne tukeberako ku peegi ya dictator Amiri tugenda olaba musajja wa Katonda ataddeyo ekifaananyi kye ekyobwa chefu ekya kampuni ye oba restaurant ye ya Amiri Foods n'ateekawo Mukama yamba kati tugamba oba ali mu kusaba Mukama muyambe afune bakasitoma ku bizinesi ye ya Amiri Foods muganda wange omusajja tebamudusiza mu ddwaliro dictator Amiri bamudusiza mu ddwaliro ng'awulidde Di Becky agenze ne mukwano gwe eyali mukwano gwa dictator Amiri ate ye yeetisse yali mukazi wa dictator Amiri dictator Amiri ng'ali ku cupa agamba kimu yandibadde obulala yandibadde mukwano gwange siwandibadde gwe mukwano gwange kutwala muniikiti bwange nedda ekifaananyi ekyo nakibalazeeko sebo yali wakati essaawa zino ye yatutte eyali mukazi wa munne yona ali mu kooti eya white dictator Amiri musajja yambadde nnyo amasuuti kuva dda tuddeyoko ku mukolo sebo nga Becky ali wali bwe yeyagala agamba mbwe empeta gye bamwadde yabukadde 2 jukira Becky we yali ne dictator Amiri yagamba temupapya dictator Amiri kumufunisa mangu kumupapya afune ki afune empeta wana empeta bagipapiza sebo saidi eno kama akikoze empeta ndoza mugira abanange Becky akirina omwami ow'ekiroto iye mbanage omwebaza ayina olubirizi lwaffe ekifuba buli omu kye yegombye okwebakamu piro ball yenungi American Heights Black Beauty akaviiri bannange ndoza mukalabe bannange Mukama atulemulejje naye mmwe abawuzi b'obunyama banani abawadde omukolo gwabadde gujjudde abawuzi b'obunyama abawuzi b'obunyama babadde ku mukolo naye n'omwami obwedda mpaana Becky kwogera bigambo naye n'omwami alinga eyeesirisa naye afubutuka omugambo doza guno omugambo gwe yakozesa okuwangula omukazi nga Becky. I love you so much. Oh. And Wow. I want to take this opportunity to let you know. I'm going to love you. I know. I'm going to love you. I know. Nina kwagala nawe otuke weeyiteko. Ogalawe nange weyenze. Oli mukazi mulungi nnyo. Nange abazadde bo okuzaala omwana nga gwe. Anzalira malayika sigga bali. Amina. Beautiful woman. Amina. Jomba. Professor Lastipon. Mwana omuganga ateka Lastipon. Omukyalo nogolaba akakkana abakyala bonna byendowooza bye bakola abinkolera tanzikiriza kwambala ngatto ziddugala engoye yagwa mu bbaafu abona buli kimu bambi ate gambye omukolo guno omuwuzi w'obunyama yabadde ku mukolo Becky nga teyeebaza sayidi ya musajja eri aba alinda ki nebaza ab'okusayidi y'omwami wange omulungi bonna bambeeredde balungi nnyo okutandikira ddala baseba ne bannyabo nze nazaala wange yampeereza luli amatooke banjagala senga fiina senga silivia baba Beeka n'abalala bangi mwebale nnyo ndi musanyufu nnyo buli ali wano anjagala mwena mwebaleko njagala maama Sise nze naawe nenkujjukira nenkufunira kakkalako
Mama Sisse Black Beauty Tebengaleza man. Ndi musanyufu nnyo naye ebigambo ebisinga bigenda awuwo Sente ozirabye. Weebale kumpa ssanyu, weebale kumpa buli kye naloopa. Tugenda kuwoomerwa. Era bwe mba ndi naawe buli kacaayi konna kali awo emicumu obwegamba. Professor. I love you so much. Naye okusinziira ebigambo abantu bano bwedda abali ebbali bye boogera. Bw'okola ng'omukolo mukwano gwange alaba vidiyo eno tegeka ebyokunywa n'ebyokulya. Abantu abo nkizudde obwedda ekiboogeza ennyo byakulya. Kuba mpulidde olinga agamba tugenda kunywa tugenda kwemiisa. Singa tewadde kwemiisa omugambo temwandi gufukumu. Omubaka bwa maama. Maama, ene sana nagisaba nga tonnava mu nsi. Olina abikoze okyasobola okunyeenya omugongo ne taata yono nkimanyi enjawulo mugiraba nkimanyi mulaba. Goodbye. I go. Naye bannange njawulo kyeyogerebwako. Kwaga mukolo gwate tegusobola tambula nga tetwogera ku byanjawulo noono. Naye no munaye ssebo omwami agenda okugamba Chosen Becky ebigambo. Nga Chosen Becky gwe bagamba basika kutu. Omanye yagondagonda edda. Omwami ono alina omutima omulungi ennyo. Era bannange nze simanyi oba leero kiki naye nze neewulira nga ndi mukyala Ssekajja. Ndi musanyufu nnyo. Era buli wendaba omwami ono ntegeera nti Katonda gy'ali. Mulimu ebintu ebimu bye tubeera nabo naye nga bikujjukiza nti Katonda gy'ali ate akola. Omwami ono mulabidde ebbanga ddene yagenda okwatula nanze naye atulaga. Amulabidde ebbanga ddene okumanya amulabidde ebbanga ddene yamulaba ng'akyali n'omwami we. Chosen Becky yali akyali n'omwami we n'alaba omwami ono era nga ka vidiyo wookalaba era omwami ono yali mukwano nnyo gwa mwami eyali omwami wa Chosen Becky nga beekwata ne serefi wewekwatira serefi ne gucali ogula kitegeeza guba gucali gwo ate gucali tegwasitudde omuntu kakana nga ate oli ali olinga ali ku kitanda. Tusooke tugende waali ku kitanda tumalirize ne ba ekisiba nabatandise okwefumbukulayo. Munange likiteeta amiri bwaddusibwa mu ddwaliro kipayopayo. N'agamba munaye Mukama nsaasira mpone kino kyo bwe nkiwona taata sijja kuddira. Abaana mu comment section ne batandika ofumbukula omugambo. Abamu ng'ogamba Chosen Becky y'abasindisi. Oli bamwita Chosen naga kati lwaki wamusakata emiggo n'agweri. Omanyi Chosen Becky yayimba akayimba akagamba yamusakata emiggo n'egweri. Kati ogala sebo gwagambe kati nawe genda ku kitanda okiwulire lwaki Chosen Becky wamusakatanga emiggo. Rona abuuza, is it true or it is content? Bana tuli kuki. Olino bamwita na God Keyers. Wulira God Keyers kyeyagambye yagamba ojja kiwulira. Mbadde manyono wa God Keyers ayina kuba na mutima mugonvu. Ono bamwita Mango. Whenever I see a man broken, it brings me a lot of joy. Mbono ye buli wala omusajja amenyesa omutima asanyusa. Asanyuka. Joan yaga gundi twagala pirawo situka. Anti munango oli wa Amiri Foods. Ono yagambye kati abasawo bo bagamba kyekikuluma kiri ekyana ne kimudda mu Love Monia ye rheumatic teta Amiri. Promesi wa Bobi n'agamba eno heart break yennyini. Oliraga wabula abasawo batugambe
tuba tuli awo ganaagaana ga Facebook, TikTok, YouTube togalaganga musajjawo okwekanga bukwesi. Abaana tebajja eyo ekisi w'omukulu ndi ng'amwina muno omwana bagenda ne Asitudde beekubye ebifaananyi n'omwana ng'omukwano gutinta naye buno busonga butono nammwe mutugjeeko olunderebu kyemutugamba ebintu bya kisirusiru nammwe ebyo bye mutandise okuleeta olw'ensonga ne Chosen Becky naye alina ebifaananyi ng'alina omwami we ekisi nga basitudde abaana sina mwana nga basitudde abaana mulowooza mujamufuye takimanyi nti kati omusajja oyo beera nga alina omwana kyamaanyi nnyo kwona alina abaana kitegeeza bonna bagudde eddulo. Infact waliwo agulimu nnyako emu ebeera nnyako emu ejjo mwasiibye mutambuza omugambo omungi mbu simanya kalo kasiita ne fefe busi busima abayombye bwe baawukana busimanya omukwano bwe gusatuluka bwe guyiikayiika bwe gusamuka eri ebbali tegukyasobola kukuŋŋanyizibwa kuddawo naye nga bo baali babaddeko mu laavu kye. So you people, you're not in love. We've never been. Temweyagalangako wadde mutyaba okikkiriza oyo mutyaba pakini aso mutyaba okikkiriza ekyo wonna. We have never been. Kati bino byewatwalangayo emmere mukwano gwange. I'm a very caring. Tandeeterako Kasuku yafumbisa emmere awo ku sipalumu nga nkooye seebase nangamba kalozija ntwejaga uyo leta enkoko nseba mbera mukaziwo bajja mukyomaya singa tayimba singa atabuzabye watisebo fumbira darisa kanyegedde nnyo kyomulaba aziba ne spice amutwalidde emmere niba spice agendayo ngaotuteesala zengaoyitiridde kati ndowooza your chef Chef Carol. Eh? No, I'm just a nice friend. Okay, so you've never banged? No. Yeah. So, ishtereza no mwana siwe? No. Atenda temubangi ngako. Okay. Naye Kasuku ekisinga okunnuma buli kimu okimanyi kyokka okibuuza ate nga nakuwadde paketi n'enkoko nga twakatandika kubanga n'omusa tebagulidde pulizenta tebagimulangidde bannange enkoko emuwa munaagulira bannammwe enkoko ate mutandike gibalangira bulangiza. I don't think that is something that would work. Kati nabwekityo akantumireko ku balabi baagaliwa kasoko okubagulira ku Alson Painters UG basiizi balangi. Olina obuzigo bwo wakabumaliriza bupya oyagala babusiige kalangi akalunyu musooka teesa nagamba wano wajja labika bwe wati wano otekawo kakala bwe kati kajja kubeera bwe kati ate waliwo otekawo kali kajja kukola bwe kati ne wano otekawo ko kakala bwe kati kajja kunyuma bwemumaliriza okuteesa nga gamba nno eno kala yeetaaga ssente bwe ziti ate ne beekola bweti enejja kutuyisaawo bweti na bweti nti okale ssente meka nti zijja kubeera emitwalo bwe ziti zijja kuwa busente bwe buti butonotono ku 0705 19 36 that is Alson Painters UG basiizi balangi. Nagamba ne oba ne project nene nnyo makalina ebyo babikolako. Yes, babikolako bulungi. Nagamba buli woteekayo video ku YouTube channel eyagala commentinga ku video eyo mbeera nja kukutumirako. Naluswa Jime nakulabyeko wangambe kati beera olebe kutumira gwe kasajja koja kubulira ekifa abo basira ba video zakaliwo. Naluswa Jime nkutumiddeko nnyo ndoza ngambe mukadde wange nkutumiddeko mukadde wange Naluswa Jime webale kulaba agaliwo ne comment ga ku buli video boyagalaze kutubirize ota comment ga teze mba nalaba ati walabi otuke n'okuyoma ngambe busakutumidde. Get to favor. Thank you so much for watching Agaliwo. Goli number 1 fan wa Agaliwo naffe tuli ba number 1
nkuweerezaako. Thank you so much. Kali bwe kuba kuziika kutuuse kikkirizibwa okutulika n'oseka nga twazze kuziika singa wabaawo embeera eba eguddewo. Move to the left, turn. Quick pass. Omufuuyi w'omulere mu kifo ky'ogufuuwa gwe gwamufuuwa. N'endowooza gwe baali baziika yali agenda butereevu mu ggulu. Kubanga ate bw'otuuka mu ggulu spare parts ziba wali nnyala. Ekirala waliyo spare parts mu ggulu. Ekyo nakiwulirako nakyo. Mikono, magulu gali eyo. It's all body. Omubiri gwo gwonna nga gufaanana era bwe natuuka eri kitegeeza naawe nakulabayo. Okay. Nga bw'ofaanana. Kati gwe weerabayo. Era nze seewunyiza bwe nkulabye mbadde ng'eyakulabako. Nange nno by the way oba nakula ku TV naye ndowooza ndowooza kakati naye nze mbadde sikula gwe banyumiza n'anyumya bonna baali beerabira mu ggulu. Wano ono bamunyumiza alaga nti n'ono yali yamula. Ate laga nti yamulaba ku TV alaga yamulaba mu ggulu. Ne ŋŋamba kati bano beeraba mu ggulu ate ze yali ku nsi nnyingire mu mboozi zaabwe. Tugere mu sports tumalirize. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Luis Diaz abadde azannyira ttiimu ya Liverpool ojja kujjukira bulungi nti yeegasse ku ttiimu y'abannaffe aba Bayern Munich. In fact yazanye n'omupiira gwe ogwasookedde ddala analabyeko mwana mulenzi awo Kimmich nga amwaniriza was that I think Harry Kane ne mulabako awo ng'ali naye. Mwana mulenzi Luis Diaz aba Liverpool bangi abachwanye olw'okuba nti yavudde ku ttiimu ya Liverpool though abamu baasanyuse olw'ensonga z'omulenzi oli eyafa Diogo Jota. Luis Diaz okwegatta ku ttiimu ya Bayern Munich guyinza okuba si mupiira gwokka gwe gwamututteyo okusamba wabula akasente abasajja ke baamuteera ku mmeeza kaali tekasobola kubanga kanguwa okugaanika. Luis Diaz abadde afuna emitwalo 63 buli wiiki. Ntegeeza oba omanyi currency gyenjogerera mu sigambe zammwe eza Uganda. Luis Diaz abadde asasula emitwalo 63 buli wiiki ku ttiimu y'abannaffe aba Liverpool. Luis Diaz ttiimu ya Bayern Munich gye yagenzeemu agenda kusasulwa emitwalo 26 buli wiiki. Sente z'abadde afuna ku Liverpool abasajja baazikubisizzaamu emirundi egyagala n'okusukka 4. Eno abadde afuna 63 obusajja bugendamu emitwalo 26 buli wiiki. Sababadde beebuuza Luis Diaz lwaki yavudde ku Liverpool okwegatta ku Bayern Munich. Musobola okukakasiza ddala ne mumanya. Ate nga ne Liverpool yafuniddemu ddala akasente nga balina ne buy on clause gye bataddemu akawaayiro singa it is sell on clause bataddemu akawaayiro bwe babanga bamutunda era still Liverpool ejasigala nga ekintu yekifunyeemu oba munfuna bulungi. So that is Luis Diaz to Bayern Munich and stuff is really moving his way financially okusingira ddala. Ebyamupiira kale nabyo tunaabiraba oluvannyuma. Abasiddi omusonsozi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu wali like gabeeryero. Thank you so much. Webale nnyo webali eddala.
mabakume mugira mu baayo